Wawaka mama moto wawaka moto wawaka moto wawaka moto. Bulinga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga gavumenti ya Uganda olunaku luno yalutongoza okubeera olunaku olujjukirirwako abajaasi enkuyanja aba National Resistance Movement Army NRMA abafiira mu lutabaalo Kikandwa ne Luweero. Abajaasi bano battibwa eggye lya Uganda National Liberation Army mu mwaka 1981 oluvannyuma lwa ssaabayeekera wa NRA Yoweri Museveni okutandikawo olutalo ku gavumenti ya Milton Obote, era nga kigambibwa nti abantu 15 battibwa mu bukambwe obutagambibwa ku lunaku olwo, kw'oteeka n'abayeekera ba NRA ne be baakolagana nabo. Wamma nno gwe atayagala kuyisibwa kulitalaba era ng'oyagalira ddala okumanya amazima ku lunaku luno lwaki lujjukirwa, seseetula akatebe otuule otereera entende mbukuviire ku ntono. We bwali busaasaana ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga 1981 abajaasi ba Uganda National Liberation Army abakwata mu 10 n'omusobyo bakkirira ku kyalo Kikandwa okukizingako nga bakulembeddwamu Nalumu ne Joshua, akavubuka akato akaali kamanyiddwa ennyo nga Omudaama akaali kava ettololo mu buvanjuba bwa Uganda. Nalumu ne Joshua nga balina amagye ku kyalo baatandika okutalaaga nju ku nju ez'abo abaali basuubirizibwa okukolagana n'abayeekera, era nga gwe baasanganga nga gumusse mu vvi tebaamulekeranga bulamu olw'ensonga nti abantu baali bakooye effugabbi eryali mu ggwanga mu kaseera ako. Ne bwe baabakubanga emiggo okutuusa n'okubatta tebaayogeranga bayeekera gye baali ne bwe baabanga nga bamanyi gye bali. Olw'ebikolwa byonna ebitajjansa, effujjo n'ettemu eryakolwa ku bantu bano naye ne basigala nga teboogedde bayeekera gye bali, kino kyaleetera okubayita abazira era lwe lunaku luno lwe tukuza. Ng'oggyeko bano abajanjawaza ne bayita abaagala baabwe abazira. Mu nsi yonna tewannabaayo muzira akyali mulamu. Vincent Kasozi, Emboozi Enyuvu. Moto wawaka moto wawaka moto wawaka.